za program Sumuli ya lunaku olwaleero mu ddakiika 10 ezibula kwanatuka ku ssaawa 3 ez'amakya g'olunaku olwaleero Moonland Gardens tweyanzeege batweta mu kanyume kana akasembayo akapeke kale ogenda tukwira ku namba zaffe z'essimu zigenda oteekebwa ku screen awo tubuulire bigenda mu maaso eyo gye tulijjo olunaku olwo twayogedde ku kukeberenkerala z'abalonzi twabyogeddeko naye olunaku olwaleero ebiri awo ewammwe osobola okuba nga ate nabyo ogenda mu maaso kugira nga ate otubuulira ebitambulira mu mawulire ebyenjawulo naye tuddamu banabe bajjukiza obulwadde bwa mpox oba osobola nalabako envuuka emboozi y'omuvubuka nga wangalirawo katwe nasooka lowooza musujja nalowooza oba biki agenze mu ddwaliro ng'omwana mpox yamukutte oba ekituufu abantu abangi tusobola okugenda naye oba osobola okwewala weewale ekyokubiri sanitize ono gwe twabeeranga naye kuba kati mu bantu abangi engeri gye twabeera tugenda mulekerawo okwaginga ebintu ebyo mubiveeko ebyo byakiralu then tutandika okubeera ne tusanitizinge bulungi nnyo oba okitegeera then abantu abafu obanga ku bulwadde obuyitira muntu yo obuyitira mu bintu ebya bulijjo bye tubeera ate mpox aswazaamu anti oyuwa ng'ova kuwono wa skin asobola okutuuba awantu awo and much as it is related to a sexually transmitted disease because research yali eraga nti abasajja abagula banneeko nakuyiwa ennabulagala n'osanga mu ddwaliro ng'olipooti maama ng'omulira nti bakugamba waayi tosobola kugiramuko bwati nti tejja kusoboka mundeke so obulwadde wa mpox bukyagenda ddala maaso tubategeeza waggulu wali nti nno twafunye doozi z'eddagala wangi naawe okulaba taata yebo webale tuweereza bulungi mwana w'omugagga erinnya lyange sebo nze mugera makanika wa toyota mungi ebiri awo mwami mugerwa ebiri wano sebo abantu enyaye mugenda kweza emyaka 49 muyinza tegiye 39 olowooza kakati tugamba naffe nikutwezeza emyaka ena naye twetwogera kwena nga tujja kuza nga ate abalina mu 9 batukuba emiggo abalemezi akana mu 9 tugende mu maaso kakati amala agali okampala wano esula moto sebo gyali atulezenteza atulasimanye programu yo amiina we bali balaba ekyo purebitaya tumwagule ku seratoni kituufu naye nga kampala kasasiro mu mugyemu sekanso mwenna kubanga abantu baffe baleme kubala ndwadde tubaga mbeera ze kampala eyasirukwago bonna mulagira abakozi baffe bonna basobole okujja mu kasasiro bannayuganda beyagaye kale tweyanzeege kakati abadde bajja kasasire kapanga mutwala emitiya namugenda nnoonya miggo ate emitiya n'abalogo tugire tubaloge bulu naye onaye ogundi yabeeweredde abamuyiwe ebugundi emawokota kakati wabaddewo omusango gubadde mu kooti ojjukira abasibe ba FDC be bakwatira Kenya ne bateekako ogwa terrorism then awo aba PFF ndowooza kyekisinde semujunganda ne tiimu ne bakola ne bamakinga ogenda ku embassy ya Kenya basobole okubeera nga bakola kibeekala kasolo abantu abo basiba kakati munaye musango ne genda mu kooti babagulako musango gwa public nuisance church weefula kitagasa kwesanga ekitagasa mu society nkubadde no back and forth mu kooti nga abawaabi ba gavumenti tebalina bujulizi kakati olunaku olweggulo kooti yagugobye ne baba bannange tetugambira ku kintu kyekimu oba talina bujulizi kino kiveewo naye abawaabi ba gavumenti osobola okubawaabira olw'okumalira gavumenti obudde nakyo nno kisaanemu tukyalina omusango gw'ebikyampeya omwabi wa gavumenti lwaki oyingira mu musango togunoonyerezaako okutta ssente za gavumenti iba ne mwalabe ku kifaananyi kya Dr. Kizza Besigye omwana eyako ekifaananyi kya Dr. Besigye bannange nakirabyeko nakigumu bwe kiti komera lino munaali makomera abatumiddeko agise bufu kutumiddeko awo wapayini ali luziraawo bobiyanga musajja wange nkutumiddeko akoza liyankuyira nagamba Saymore bali kuntumirako mwenna abali makomera tubatumiddeko munange tubaweereza Mukama Sumulula twecce ewagiddwa